abatuuliriza ba radio yaffe ennungi Pal FM mwebale kutuuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagamba amanya go bayinza okugamba nti hajjati ya siya alese mwani amanya nze Shania Kigozi nkanji era nga nze mama wa bamulekwa mu Uganda nga nze nkulira ekitongole kya UMMAH Uganda. Okay, aho no mbadde njagalira ddala. Omulungi ampuliriza HAJJAT yamaze dde okukkalira emabega w'emizindaalo. Agambye Shania Kigozi ali ate taata wange Elias Kigozi. Alhamdulillah jali mulungi. Oyo ye buli wansanga ng'agipakinga. Alhamdulillah. Nga muwala wange nga gweka sawa ate abaana baagala ki. Mashallah. Tuba twagala mata. Kituufu. Okay, omulungi ampuliriza yoyo omugenyi gwe nnina agambye alera bamulekwa Uganda yonna. Alhamdulillahi rabbil alamina. Twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okola enteekateeka eno nti bangi gye muli eyo naye ng'oba omutima ogwo temugulina ne HAJJAT Shania Kigozi tukwebaza nti weebale nnyo weebale ddala. Omulama gwe ngenda okutambula nagwo omulungi ampuliriza obulungi obuli mu kuyamba gwe ngenda okuba nga ntambula nagwo HAJJAT Shania tugenda kutunuulira awo tugenda okuba nga tusomesa okuyamba kirungi okuyamba si kirungi lwaki omuntu wayamba yegwe lwaki wavaayo n'ogamba nti nze kanfa kasinge kuba mulekwa. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Okusooka sister ngenda sooka nkwebaze olw'okunkyazaako wano nsobola okusharingako n'abawuliriza baffe abalungi aba Pal FM. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu tukyali balamu na buli kimu kyonna kyatukoledde mu bulamu bwaffe. Bantu bangi bali malwaliro balwadde ng'alinda bulinzi saawa ye yagenda kusinkana mutonzi ne Allah bakyakuwadde obulamu kyekyengero ekisingayo ebbeeyi mu dduniya muno tulina okubeera nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. UMMAH ng'ekitongole ngaffe okusinziira ku mulamwa gwaffe ogw'okubeera nti ekirungi ekiri mu kuyamba UMMAH ekitongole kyaffe okuyamba kyekintu ekinene kye tukulembeza era nga mirimu mingi gye tukola. Tuyamba abantu, tuzimba emizikiti, tuzimba amasomero, tulabirira bamulekwa, tulabirira bannamwandu, alhamdulillah, tugaba zaka, mashallah, tugaba emmere, tugaba waliwo kye bayita emergency appeals kati ng'ebyo ebigwa tebiraze nga olaba amataba, landslides webityo, tusala ebisolo n'ensonga nnyingi nnyo UMMAH zeekola naye nga yonna zeekuusa mu kuyamba. UMMAH ekitongole kiri based in Bungereza oba ewali ekitebe kyaffe ekikulu naye ng'essaawa eno tuli mu nsi 29 UMMAH era nga ne Uganda alhamdulillah nze nkulembera ekitongole ekyo. Okuyamba topic nnene however much nti ekibuuzo ky'ombuuzizza kibadde nti nkikodderamu ye maama lwaki mwavaayo okuba nga okola omulimu guno ogw'okuyamba kuba mulekwa. Tunagenda kuvaayo nze ng'obuntu okuyamba its passion to me. Passion twandibadde essanyu lyange okuva ku ntaba y'omutima gwo okuva ku mutima gwange nti nze omuntu okubeera nga muyambi obulamu bwe ne bukyuka nze ne wensigala nga ndi mu bulumi nze mpulira nti nno yes alhamdulillah I've done something era nga ng'ovuddeko ekitongole nti ekitongole kyajja kuba kyansanga already nze nyamba oli mu mulimu gwo. Yes alhamdulillah out of my salary cause nyina emirimu emirala naye nga nkeera nengamba nti nga nakisaawo mu family yaffe nti buli mwezi nyina ogenda anoonye ng'era offerdage zeesinga mu Uganda zimmanyi even before UMMAH nga tugenda nenzikyalira nga nkozesa pages zange nenkuŋŋaanya ebyo ebintu kyonna ky'osobodde. Yes nengenda nembakyali era mu kukyalira omwo mwe mwava ne UMMAH alhamdulillah. Ng'oggyeko n'ekyo
fe wakati wakula mama afayamba abantu bangi akyaliwo mama wali nesa wene wakawe wogenda wo inzo gamba wali wesomero alhamdulillah naye yatulaga nti hata abantu abamu tubategedde na mbukulu nti tetuli bantu ba musayi gwegumu yes nenga yagenda nga nalonda abaana ne tukula nabo nga tetewaliwo okusosola tewaliwo gamba nti ono mwana wange era ffe twakuba tuli baluganda bashekhe gye bali mwe bali mu nsi nenga twakula nabo waka ffe tumanyi naddala nti bamusaayi bukulu so yegwe Shania gwe tuli naye mukadde kana yes so okuyamba it is in me kiri munze mugwe munda yes bwe twogira ku mulekwa bw'ovuddeyo n'ogamba nti wano Ummah ekola omulimu ogw'ettendo ogutasangika okubanga eyamba bamulekwa bannamwandu banide abanafe n'abalina ebizibu ebigwa bitalaze njega tusooke tutunuulireko ku mulekwa bwe twogera ku mulekwa kika kigwe muyamba mulekwa yaliwa mubusiraamu omwana afiiriddwako taata we yabeera mulekwa islamically omuntu nga afiiriddwako taata abeera mulekwa ate we kiba kisolo nga kifiiriddwako maama naye omuntu ye kasitaba nga talina taata abeera mulekwa oba mugagga oba mwavu abeera muki anti obusiraamu bwabuwaako ekkomo nti obwa mulekwa oba butandikira oba bukasita ofumbirwa simanyi naye ndowooza ekyo sikirinaako masala nti ensonga z'abamanyi nzo ziyingiramu naye ngaffe omesaawa eno tunuulira nnyo abamulekwa abato essaawa eno be tukyayamba tukoma ku myaka 18 for now because tulina amasomero nga Ummah alhamdulillah guno mwaka gatandika era nga tulabira abamulekwa 6 for now abaana abo tubalabirira buli kimu omwana ajja kusomero nga bwali we travel up countries ne tugenda ne tunoonya abaana bamulekwa because wano mu central abantu abasinga bakifuula business omuntu aleeta omwana nti mulekwa bafa natisa waliwo okuwa ekibiina kya rabitwa naye ng'abantu abalamu bennyini be bakwata abaana ne babatwala mu rabitwa mpozi kya mukadde waffe mukulu sheikh mukulu yes bamuyita sheikh Mulegeya naye ng'abantu abalamu bennyini abali obulungi be batwala ekintu ekyo nga kinnuma nnyo kiringa n'ennyama eno ya Idi HAJJAT Shania kiwulira nti ugaye nti mugabane ku bintu ebyo bwe bityo enye mwagala mutuusize ddala nti naye osanga abanene abasobola okubaira n'obusobozi nagamba nti ewagundi mutwale yente 3 abakazi nja kuwa ekifaananyi kya Uganda Muslim Supreme Council kuba ya mulirwana wange ndi okumpi naye bo bakola omulimu ogwo ogw'ettendo era mbeebaza nti abakadde bonna ababeeraawo bayingira ne basobola okubanga bafuna kye bakola kye bafuna ne bafuna naddabo nti naye osanga emizigiti emirala nga babagoba omuntu n'agoba omuntu naye nga mumwasaddaase kuwa ono atasobola bannayuganda lwaki balindirira bye muba mubawadde tebategeera kigambo kusaddaaka ebiseera ebisinga nze kyendowooza nti nno alhamdulillah essaawa eno ndaba nti waliwo enjawulo nnene nnyo kuba kati for example ffe nga obuyambi bwe tugaba kati tubadde nga tubadde ku bamulekwa sigenda kuva eri bugambi ngambe nti njagala mulekwa nze ngenda ku ground one Ummah tutuka ku ground era yewetegereza nti fe programs zaffe zonna ze tukola tuzeetuusiza ku muntu yennyini tetutuma gwe kikwatako ayiwa tetutuma nti tugambe gundi genda otukolere kino gundi onsanze mu kkubo nti ono mumanyi wano twogeredde wano system bagimanyi ne mu ofiisi newobeera wa ofiisi ng'okimanyi nti olina omwana wa brother we ali waka tasoma naye nga nze kyennyina kyabamulekwa wallahi siyinza kimuliisa however much era wenkizuula oyo muntu mba njawukana naye there and then so ekyenjawulo kyetuliuna nti one Ummah tugenda ffe ku ground ne tugenda for example tugenda Yumbe twagala bamulekwa from Yumbe ne tugenda Yumbe ne tugenda ku ground ne tugenda ne imaamu ne tugenda families ne tuwandiika abaana ne tumanya nti bana be bamulekwa be banyini era by the way ffe tuteekawo n'emisomo egisomesa abantu okulya emmali abamulekwa omuntu n'akivaamu tubadde tubeeranga n'emisomo ku Supreme Council nga tuyita ba guardians aba babeera balesa applications ne tuwogera nabo ne tuwayitira ba sheikh ne babalaga okulya era ogenda olaba mulimu abaale abasubmitinga ng'ajja nagamba nze HAJJAT ekituufu nze omwana wange simulekwa naye munnange taata we nimuga okay kati ne tuba ne files z'abantu taata nimuga yo program tujja gikolako naye essaawa eno tuli ku baana baki abatalina mwasirizi bamulekwa omwana wo ogenda mulisa
mulisa muliro oba mulisa sente z'abamulekwa obuyambi bwonna obujanga bw'abamulekwa ate ne tubuwa agenda kulya muliro. That's why even in future osanga omwana yasoma buli kimu akina naye ng'ali mu kunywa njaga. Because abazadde bafeedinga abaana emiriro mu mbuto zaabwe. Ayiwa kyomwana hake yandibadde ey'omuntu omwetaavu gwe n'ogikola ki? That's why fe tugenda ku ground ne tunoonyeza ddala omuntu ani fe woba nti no tumanyi nti no oyina obusobozi kizibu okufuna okay ne bamulekwa abagagga abo bo tebajja mu ttulu balina ery'okuyambibwa. Obusiraamu tebwayawula nti mulekwa omugagga tebamulabirira. Waliwo bamulekwa be balekedde emmaali. Okay. Yes, kati gwe balekedde emmaali era kijja kuba kizibu okujja mu organisation yaffe okumuyamba. Kati omuntu waba omanyi bamulekwa bangi. Yes. Uganda ejjudde bamulekwa bangi nnyo naddala mu byalo byaffe eyo. Eastern, Masaka eyo wawawa. Kati omuntu okubatuukirira ne mubanga naye asobola okubaako kyayamba bamulekwa biki ebyetaagisa omuntu wakola atya oba muzuula mutya mulekwa ono? Okay, kati ekisooka tubeera n'emyezi gye tugamba nti no kati tuwandiika abaana because tetunyumirwa nnyo okubeera ne applications z'abantu ne tutabakolako. Omuntu ajja kujja mu January ng'ayagala obuyambi the whole year mebufuna abaana kuwala, so fe tubeerawo kati saa ino tugenda kuddamu kuwandiika mwaka gujja mu mwezi gw'okuna nti abantu baleeta applications fe tugenda ku ground kati saa ino ndi ku PAL waliwo abagenda okumpulira bambi bajje baleeta applications naye twaclosing until next year olw'ensonga inshallah olw'ensonga twasooka twagala tumala okukola ku bana abakola ki bemwayingiza. Yes, esaawa eno we have 600 orphans naye ate tulina applications ezisukka mu 15,000 bangi, so tetwagala muno every time bakola ki. That's why fe tugenda ku ground kati eza applications zetubeera nazo netugenda nti kati guno omwezi kuba ba orphans betulabirira obuyambi tebubeeraawo. Naffe team in the UK babeera ne fundraising seasons ne bagamba nti kati essaawa eno tugenda ku fundraisingira ba orphans, essaawa eno tugenda fundraisingira ba nyama, kisinziira program project kyebeerawo. Kati abaana abo betuweereza naffe tubaweereza nti for example tulina abaana 15 ne tubaweereza e UK kati sponsor ajja naganze njagala kulabirira ki mwana n'atunuulira ebifaananyi nalonda. That's why era abazadde abamu aba yajja ne mukwano gwe owe naafuna owe n'atakola ki n'atafuna. So olinaga njagala ono kati season nejja ne baga okay bachuzinze bamulekwa 2 bo ne batuwa list nti bachu no era ne tugenda maaso ne tuba explaining ile mbeera ki mulimu abaana betulina bali positive, mulimu abaana betulina balina cancer, mulina abaana betulina balina chronic diseases. So sponsor abayina okumanya omwana gwadiringa naye kyali bwati ali bwati era byonna in one umma buli kimu tuki providing buli kimu omwana tumunonanga bwali. Ogenze n'ogamba nti ekibiina kino kyakusanga nga watandika dde omulimu guno ogw'okuyamba. Ekibiina kino kijja kitya kikutegeere okwatagane n'aba UK basobole okutongoza Uganda yonna bebaani era beyita baani? Okay, kati waliwo essomero era ly'abamulekwa liri awo ndejje lyali limu mu masomero ge nali ndabirira we wali omwami yajja nga azze muno kubayamba. Yali azze kuyamba muzungu muwarabu muganda muna Uganda era Mungereza. Okay. Mungereza. Najja nga azze kuyamba abaana abo naye sheekh oyo nambuza twagala omuntu gwe tusobola okukola naye nga waliwo omukyala jano n'atulabako era sheekh oyo ne tutambula naye omwami n'angamba can you do this projects zetukola in one analysis kola cause projects nene nnyo naye ndooza after some time bo balaba nti no mbigwana cause nasoka nekolanga projects entono kuzimba mizikiti ozimbayo gumu boreholes. So after some time ne bambuza sister can you do this, can we try it? So bo bagala can we try this buli kimu kye tutwayingako nga Allah akikola ki. So yali Mungereza. Ebungereza waliyo abasiraamu abalina imaani bwetu batuulira bazungu bakuba nnyeddiini y'obusiraamu abamusiraamu abakkiriza abantu beeyo abamusiraamu nti oyinza omusanga tayambadde kanzu ng'ayambadde ekinuukye naye nga kibika amaviivi naye nga ku mutima alina Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Nga ebintu byabikolera nga atambulira ku sunna obulamu bwe bwonna okuva waazo okusempaka we yeebase nga butambulira ku busiraamu va kufe nti okimanyi nti nyina okusaala eswala 5 ne life yawe associating with women they don't ebintu byonna byolaba nti biri haram nga abyewala
life ye nga agitambuza ddala ng'ey'obusiraamu n'omutima gwe nga mutukuvu. They are so open. Era tasobola dealinga na muntu nti no omuntu ayinamu amakoona n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sister, trust me, wobeera ng'otya Allah ne mu bintu byo by'okola Mungu abiteeka mu baraka abiblessing. Yes. Nze omuntu toyinza kuva eri n'ojja n'oŋŋamba ebitongole nga kino kyaliwo ne kigenda ne kino kyaliwo ne kigenda ne kino yes byaliwo kakati ekitongole kino kyeyita One Ummah mwenna okuva e Bungereza. Ekitongole bakiyita One Ummah, kyonna bakiyita One Ummah, just eba addition yansi nti One Ummah Uganda, One Ummah Tanzania, One Ummah Yemen, One Ummah like that, naye nga bakiyita One Ummah. So in UK bakiyita One Ummah UK. Mashallah. Naye kiri Uganda wokka oba kiri mu nsi yonna? Tuli mu nsi 29. Amawanga eno tuli mawanga 29. Yes, era ne woba ogenze n'obalabako ku pages zaabwe Instagram what yes era obalaba mu nsi ze babeeramu, ensi za njawulo ze balimu naye ne wane Uganda alhamdulillah kati tuwezezza emyaka egiwera omukaaga. Kyeneewuunyizza nti Bungereza ogenda n'owulira n'otya n'olowooza nti obusiraamu tebuliiyo nnyo naye okubanga bali mu mawanga 29 kyakawangaala gwe okukiyingiramu wasanga kiwangadde myaka emeka? Ndowooza bagenda mu myaka nga 10. Bagenda mu myaka nga 10 okusinzira. Wasanga bakatambula kena. Yes, era nayo tiimu y'abaana bato bavubuka nga ffe wootulaba. Yes, ndowooza omukulu akikulira kati agenda weza myaka nga 28. Yes, bavubuka nabo batandika fundraising wetyo mpola mpola bagenda olanga abantu they donate. Ekyenjawulo ekiriwo nti obuyambi buno tetubujja Bungereza nti buva mu Bungereza. No, waliwo fundraising team nti bagenda ne batandika, so ensi yonna mu nsi mwonna people donate. It's not only in UK. Naye munsi ne wano mulimu bannayuganda nga badonatinga mu One Ummah UK. Ate obuyambi era ne bukomawo batu ne bukomawo wano, so yo nga kibiina kiri best mu Bungereza. Yes, gye kisangibwa ne funding eva all over the world. Yes, obuyambi tebuva mu Bungereza bokka. Omulonja mpuliriza yoyo Hajjat Shania Kigozi gwe tulina ye nasemba ebyakasembayo okulaba nakulabye nga oli Kalamojja emkwano kulikayo alhamdulillah. Obadde ogabira bannamwandu obadde ogabira baani? No, twabadde mu bantu beetaavu. Yes, twali tubatwalidde ku mmere engoye emitwe ebikozesebwa ewaka. Kalamojja mwavuddeyo? Yes, twamazeyo ennaku 4 ne tuvaayo naye embeera sinyangu nalaba era asobola otwalayo ekyokulya kyonna bambi atwala yamba so nga tena nasooka nendaba Shehirias Kigozi dike wawakiso ye umoja helping hearts bwekito bwekigwayo bwena tenaddamu okulaba tenendaba One Ummah nga naye egenze esigeza abeeyo beetaavu nnyo byansusso nnyo nga emubala bano ku street beetaavu bambi. Nze kinalaba challenge ennene nti ettaka lyabwe liri dry bantu bamaanyi ate balirima buli lunaku liri dry kwegamba tebatera funa nkuba ye challenge ennene ate buli mwaka ne basigawo wennyini nga terina bakufuna bijumusa. Nsuubira nti singa baba bafunanga enkuba baba bagifuna ye problems gye nalaba esinga obunene kuba bantu bali hard working. Yes, wobalaba balina amaanyi era singa government esobola okuinterveninga nebayamba ne irrigation systems ezo trust me embeera ejja kukyuka insha Allah taala. Naye nga ina abalina obusobozi obuyambi wane Uganda omuntu aba yagala okuyamba nga yagala obuyambi bwe butuuke mu One Ummah mitendera ki egitambulirwako kuba wano tulinamu bannayuganda gera bogambi abaagala okuyamba ng'okugeza Salamu Charity naye yavaayo naye genda nga eyambako ku bantu bannayuganda bawaayo waliwo ne bannayuganda abali mu Bungereza naye kati wano One Ummah singa omuntu aba yagadde okubanga abaako kyateeka mu One Ummah ow'omukulembeze Hajjat Shania Kigozi akulira akusangawa atandika atya process of headquarters zo ziriridda wa? Ffe tusangibwa Kawempe ku 5 bw'otuukawo n'ogamba Kyaddondo Hospital buli omu agimanyi kati Kyaddondo eyo Kyaddondo Medical Center
kasito tukawo n'obuuza one Ummah tuli next to it babeera basobola ogikulaga office bagikulaga yes office bagikulaga naye ekyenjawulo ekiriwo nti ne kati era bannayuganda bangi mbazimbira emizikiti bowaholes nzisima gwakikola yes nkikolera abantu okirira nembibakolera bangi nyina n'abalabirira bamulekwa nga ayinayo nyina abaana bawere 10 abannayuganda be babalabirira naddala abantu b'omu diaspora naye mulimu kati for example zaka sigikuŋŋaanya njitya sigisobola kozife emitendera gya zaka era always mbasindika ku Supreme Council ba mu House of Zaka so ekyo sikiyingiramu naye oba program yonna esigadde ey'okuyamba etaliko bukwakulizo bwa mubusiraamu eyo yo tukola ki tugitambuza biidhni rahman n'obuyambi yennyini yeetaaga obuyambi mu programs ezo zonna z'owulidde ze tukola osobola otutuukira ne tulaba how your life naye nga munoonyereza nti wagambye nti bannayuganda katukozesa olulimi oluliwo kati nti baffere omuntu ajja kwerimbika nti ddala ndi bubi naye nga kye nazudde nti ddala bannayuganda oluvannyuma lwa covid bali bubi nnyo embeera ddala ki mbi nnyo nina essomero linakyalirako essomero baliyita liri kosti kiri kiiki mu district y'Embaale omusajja alikulembera bamuyita Sheikh Mawazi naye bannange nagamba kiki kino ng'embeera nzibu nnyo naye ng'olaba alefubana okulaba ng'asobola okuba nga akwata abaana bano balina okubaliisa okubanywesa naye nga bambi awammanta kiwammante ate nga buli ajja abaana balimu babonaabona abaana gye bali eyo nga babonaabonera ddala okutuuka ku kikola ki ne mubuuza ne mwiwako interview akatono ne mubuuza nti naye Sheikh Mawazi ekintu kino okoloota n'agamba nti nalina mukama wange omuwarabu nti naye mu covid mungu teyamulekaawo nti naye omulimu guno yali agunkwatirako olwedde gwali muzito nti kakati sirina gwenjijamu kubanga abaana bonna bamulekwa sirina bwenkola nte kubanga timbalekeraani ate bo tebasobola kumanya nti eyali atukwatiddeko Allah yakola ki yamujjulira mu bulamu bw'ensi eno naye naga nti wali Allah tabaraka wa taala mungu yamanyi bamulekwa kubanza sikirinaako ki kumanya kwange mungu yajja okumanya naye nga yali aliteekamu ki sente bambi Allah n'amujjula mu bulamu bwaki bw'ensi eno oba ekitafaanaganako n'abazungu nti abazungu baleka omukuligase bakola ekintu nga kyakuwangaala kiri sustainable ekigenda okubeerawo ebbanga lyonna nti ono wakivaamu ono akola ki akiddamu oba ekitalimu bawarabu kubanga senga omuzeeyi ono yali akola ekintu kino senga yali aleeseewo ndowooza omukulu gwali badde gusigala gukola ki sister nze kyensuubira nti badonaazi baffe ebiseera ebisinga nabo bantu osobola obbaguza kyowulaba nti neki ekikwatagana n'ensi yammwe kozi oyinza osanga dona nga tali mu nsi yo yokka gy'ayamba naye n'okimulaga n'omugamba atudde ekibiina we ekiri people are donating kozi singa ffe tetulina muntu nti omu yatuwa obuyambi ensi yonna etuwa obuyambi naye buyinza okkeera ku makya ng'ekitongole kino tekiriiwo buyinza okkeera ku makya ng'abadde basponsoring nga bafuddewo ekyo nekiyinza okuba happeninga naffe ng'abantu abalina ekitongole tuyige okuguza abantu bano things concerning sustainable projects for example nti osobola kat for example esomero ng'ago amasomero bikoze bitya agenda kulindanga mmere omuwarabu amuwemu emmere monthly kati obunaku werukeera omuwarabu oyo nga taliiwo essomero no ligenda kutambula lityo njukira abaana balinamu babwereere naye singa abantu abo tuba ideas ti according ku nsi yaffe tusobola okulima emmere kati ffe twatandika project y'okulima emmere time egenda tuuka nga abaana baffe tetwetaaga kugula mmere yakuguliriza kati nze ndirinze nnyo n'abaami abo Abangereza naye ebintu byabwe byanjawulo nnyo ate ku byabalala mwanjawulo nti gwoba olowooza kino ye nakugamba how about this naleta ideas tubawo ekintu ky'obwereere naye omuntu buli wamu ekintu ky'obwereere ebiseera ebisinga takiwa value so kyetaaga nti omuntu oba omuwa ekintu ky'obwereere naye abeeko kyakola ki kyateekamu kati for example omuzadde ayinza okugamba nti one Ummah etuwa buli kimu kkiriza nzijewo baka buno katono nnyo tovaawo omulungi ampuliriza tukiyayongerayo
Esawa zigenda kuwera musanvu n'ekitundu ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Abaganda bageresa tinokwaza dakubire mu manozina ate era bamune bakugamba nti emiti mito kyekigumiza ekibira omwana omugunjufu yesimisa gunjuka ne polofe 2022 agusenate lindirira abanga bange salamu mega comment balaza bino byali bisuubizo bya Salamu TV ng'eyingirawo nti yakubasensera na gye muli anti nanti iganga yasiba oluwombo mbale n'efumba kati kujjula bidde ku luno tulumbya Nkole region ab'Embarra Bushenyi Ntungamo Kiruhura Ibanda Isingiro n'endala zonna ezikola Nkole region buhoro Salamu mega comment balaza ku luno erikakyeka stadium jangu oyige diniyo okola sente era n'enkulaakulana ng'era bwe twakusuubiza bano tubasitudde Sheikh Shafiki Mafo Sheikh Mulutalla Bukenya Sheikh Bukari Sheikh Katimatswa Nakanwaji Sheikh Sekimwanyi ne Sheikh Najibu Kasozi. Salamu mega community balaza omulamwa kozesa kyolina kikutuusa ku bye weetaaga. Salamu mega community balaza y'omwezi guno ogw'ekkumi yakusanne na kuz'omwezi 30 mu Kakyeka stadium tutandika sawa 3 ez'okumakya keerako ennyonyi enkeeze yeri olusiringanye ate nga nawe ali gy'oli oli wakujutabulira obutereevu wano ku Salamu TV. Kaŋŋambe noogu tutembeza global tulumbe. Salamu mega community balaza tosubwa eri bakasitoma baffe bonna ebisigo bya Movet Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya omutindo gwegomo ebbeeyi emu n'enkuba yaffe y'emu eya no best empangozi nga mugonvu ey'olususu ate nga agonza enviirizo n'azikuuma nga zinyirira era nga zisikiriza. Weefunire Movet no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegomo ku bbeeyi y'emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde amaduuka g'ebizigo salon ate ne supermarket ezikuli okumpi. Osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 noti 2 noti 3 noti emu Movet okwekakasa kw'olunaku lwonna. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeera, okwekenneenya n'okutambulirako. Tegeera obusiraamu mu programu Buuza Imam buli lunaku okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 eza kawungeezi. Kati weereza ekibuuzo kyo ku noti 7 noti 1 24 9 86. Buuza Imam buli lunaku okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 eza kawungeezi. Patriot mwoyo gwa ggwanga. Abantu b'ensi eno mubeerenga mutunulanga mwegendereza ebyo byakolebwanga ku mirembe giri egy'abo abamu aboogerwako nti tebaasoma na kusoma era ne wano weebiri nga tuli mu mulembe guno, omulembe gwa internet, omulembe oguliko abakulembeze abalala abatali bali nga tuli wamu n'abateesa abagundiivu abamanyi okutaganjula ensonga. Patriot mwoyo gwa ggwanga. Omwana anuuna ekigalo omugulira empale etamutuuka. Bw'aba alina guno ogumu ng'alina akamotoka ak'okuzannyisa oba ng'omuwadde epaapaali kati ate tasobola alina akamotoka akazannyisa wano kakati ate empale kati ate anuuna olugalo kati ajja yeerabira olw'okubanga alina okuseesa empale. Ensonga si masonga okuzigoberera wamu n'okuzeekenneenya. Kati gavumenti yonna ey'enkanu eteeka kwabo abagivuganya emisango egiwera babeere nga bali bize ebbanga lye bamala nga bajoogerera amafuukuule likendeere. Mwoyo gwa ggwanga. Kitwetaagisa bannansi muveeyo mwogere eddoboozi eryawamu nga muwakanya ebikolobero ebyo mulwanirire eddembe lyammwe bwe munaasirika. Nze mbabuulira obufuzi obw'enkanu bugenda kwegiriisa. Buli lwamukaaga okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5 ez'okumakya togisubwa. Nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okubanga weekomedde ku 107.9 Palo FM ekkola eri omuntu wa bulijjo azira eddakiika 36 ezikongose ku ssaawa
omusanvu tugenda kutambula ddala paka saa 9 inshallah taala eyakaneyungako ndine Hajjat Shania Kigozi owa wano umma gwe tuli naye nga emirimu gyatambuza ayamba abaana bamulekwa, ayamba bannamwandu, ayamba bannidde, nti omuntu talina busobozi amuyamba n'ebigwa bitalaze nti adduukirira ekibiina kino akugambye nti kiri Bungereza era kyonna bakiyita One Ummah Uganda, One Ummah UK, bali mu nsi 28. So tukyagenda ddala mu maaso Hajjati agezaako okutunnyonnyola bwe batambuza omulimu guno ogw'okuyamba abaana abatalina mwasirizi, abaana abaviirwako bakadde baabwe. Njagala kumubuuza omuleku ono emitendera mwe bayita application zino zibeera zitya, ebibuuzo bibeerako bitya, naye kkiriza nti guno omulimu gwe gubezawo radio eno nti Wakiso Muslim Secondary School somero lisambisa amagulu 3 lisomesa arts ne sciences liri ku musingi gwa busiraamu songa n'abenzikiriza endala baanirizibwa bali ku noti 7 noti 97335 oba ku noti 7884645 baina library ne laboratory byonna we biri ku somero ono abera Hajjati Amina na Kiganda. Bana Uganda mwena pale FM duka nzigule nti munnange omusiraamu yenna oba oyagala okukola omulimu guno Hajjati Shania gwakola jangu ofune ku bitabo bino ebinaakunyiikiza okutegeera Allah wo. Entanda y'edduwa tugitunda mutwalo juzu amma mu Lunyankole 15, entanda y'edduwa mutwalo Qur'ani mu Luganda mutwalo 5, juzu amma mu Luganda mutwalo amanya ga Allah 100 lokka, ebibuuzo 100 mu busiraamu omutwalo gumu gokka, swala mu Luganda 12, olulimi oluwarabu kubatandika omutwalo gumu 12, swala n'abatandika 13, ekigo ky'obusiraamu 15, engoba y'emikisa mu busiraamu siringi 10 lokka. Nabwe kityo jangu ofune ekitabo kino, jukira nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukutira okunoonya okumanya, nabwe kityo jangu onoonya okumanya ne Palo FM duka. Tagi television wona woli ye TV ekyasa kino eriko ebinyuma nkumulitu era eriko ebinyuma nkumulitu yasingira ddala okulaba ku mikutu gyonna. Tagi TV wona woli balina programs ez'omulembe nga za mulamwa nga ddawa ku makya okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ey'okumakya, amawulire ku ssaawa 12 mu Luganda ne ku ssaawa 3 mu Luzungu. Firimu z'ebina Uganda enjogerere ekigo Bombasi. Tagi TV wona woli bali ku Go Channel 816 ne Free to Air Channel 16. Tagi TV wona woli bakyalireko ku ofisi yaabwe wali e Kammocha. IU Females Campus Islamic University in Uganda. Islamic University in Uganda Females Campus bayita abaana bonna abatula senior ey'okuna n'ey'omukaaga n'abagala okwa upgrading emisomo gyabwe okujja okwewandiisa mu courses empya omuli nursing ne midwifery, business administration geno ya weekend, journalism ne mass communication bayina course ya long eno soma ku weekend ne master programs in business administration, public administration wamu ne bachelor courses mu desako ne ku weekends. Okuwandiisa kugenda mu maaso mujja mwewandiise mu August ne October intake bali ku noti 757 mu 2 noti 5 noti oba ku noti 7 noti 4 7 mu 4 13 nkaaga mu 9 IU Females Campus woboita oberenga mwana wattu ekintu kino oberanga okigusa nsembe kino kya President Majority Siajo omulembe alimu ekizimbo mubiri abali mu mikolo mu migule abebekeri mwino ntakekereza nga tofuna magoba mangi mufune mu dduuka ne supermarket ekulyo kumpi songa abali mu kikubo mufune ku Chapa General Enterprises kikubo opposite na Mbos Arcade. Asiya msana ncha kuongerayo nnyo Hajjati Shania Kigozi. Kakati omuntu wali eyo nga takuwulirangako wawewawo ng'oli mu nsi yonna naye nga muna Uganda naye ng'embeera gy'ayitamu masikini awuliranga ddala nga nayo ne bw'omutuukako osobola okukola kyonna kiwalikoze eki kyewalisobose. Omuntu ono foomu zino bazifuna batya, omuntu ajja atya mu ofiisi ye, mitendera gisookerwako akola atya, wabazze kyaddondo ku ofiisi nga bw'otulagiridde. Kuba natandise dde okufuna obubaka wano waliwo abali ku mutimbagano mbeebaza banafe abali mu diaspora mwebale nnyo message nzifuna olunasoosenanga nti mashallah yeebazizza. Ebungereza waliyo abasiraamu obukadde bumeka obwo 6 bebali ebungereza. Oyo erinnya agambye Kiweewa Blackstone. Mashallah mukulu Kiweewa simanyi nsi mwovudde newe bali kubanga mwana wattu kwoli ku mukutu kimanyi nti muli mu diaspora. Omuntu atandika atya?
projects zetulina nyingi naye for example omuntu aba ayagala project yaffe kyandibadde ekituufu kujja ku ofiisi yaffe olw'ensonga nti buli project gye tuba nayo eyina empapula zaazyo ebintu byaffe byonna bitambulira ku mpapula paperwork kintu kikulu nnyo for example omuntu ayagala omuzimbira masjidi alina okuba nga adirede okuwaayo ekifo ekyo wetugenda okukola kyokuzimba masjidi nga si wano umma yekigula omuntu awaayo ekifo ekyo olw'ensonga enkaayana nyingi ezizzenga omanyi mubusiraamu abantu bakayanira emizikiti abantu bakayanira obufuzi oba abaimaamu so ffe twagala ekifo ekyo tuki-owning kubanga ffe tuzimba masjidi tuteekamu kapeti yaamu tugenda tandika osasula abaimaamu baffe nga buli imaamu abeera ku masjidi asasulwa abe nga asobola okusomesa abantu abali nokukola emirimu obulungi batalina waasiwaasi tuteekamu buli kimu ekyetaagisa okubeera nga kiteekebwamu so that is number one wekiba kya ssomero era omuntu aba alirwedde okuwaayo ettaka nti ettaka ndiwaddeyo mu one umma tujja subira ne memorandum of understanding ng'omuntu oyo musomero eri alibeeramu naye nga talinaako bwanannyini ate nga ne one umma tekuffe parties zonna tekuli alirwedde kutunda somero eryo libeerewo nga ligasa umma ffe buli somero lye tuzimba tetulireka bulesi mukola follow up ate nga inshallah tusuubira okuba ne project ezigenda okusustaininga nga projects zaffe then ekirala ekyennyama imaamu yajja n'asabira imamu w'emizikiti gyemuzimba oba n'emizikiti gyonna emizikiti gyonna mu Uganda ne kuba kyalo n'omukulembeze yenna ku kyalo asobola okujja n'asaba yani kiba kigwa mu bukulembeze jjukira ennyama teriiko nti tugiwa basiraamu basi basiraamu kuba projects zaffe ezisinga tezisosola okujjako zaka n'egyo masjidi nti zaka tuwa basiraamu bannaffe then projects endala zonna oba musiraamu oba si musiraamu for example kusiba amazzi ge tuzimba tugazimbira community tetufuddeyo musima ne boreholes enzizi tusima boreholes tuzimba ne gana amazzi ga tanka tanka zibateeka waggulu so zibeera zibenefiting nga buli muntu yonna nga tetusosodde mu ggwanga lyonna then tuyina zaka era na zaka ina emitendera applications tubeera twetaaga recommendation okuva ewa district ewa imaamu wo okumfaminga ddala oli musiraamu wo osaala naye because you know a lot of things be happening mu nsi muyinza oddiringa n'omuntu atali mutuufu then orphans twejjira ku ground ebiseera ebisinga netuwandiika omwana netufuna certificates from the nira ngeri attested bulungi nti ddala omuzadde w'omwana yafa naye wesanga nti waliwo abazadde abafiira oba ku kkubo omuzadde afiira mu buliri nga tagenda mu ddwaliro era tukonfaminga from the imam abamu baba tebazirina yes abamu baba tebazirina naye era oba ogenze ku ground ogenze mu community amazima agabeerawo then tulina projects gye twatandise eyo eri under Umoja Helping Arts yakuzimbira bannamwandu amayumba abo abakyala batalina we babeera inshallah yatandise nayo then tuyina ezo distribution z'emmere tugaba emmere over 1,000 families okusinzira waawe tuba tulaze naye ezo nazo tutuukibwako abakulembeze b'ebitundu oba ba MP oba ba imam oba ba chairperson oba ba district kadhi be bajja ne batutuukirira ne batunyonyola embeera y'abantu baabwe gye balimu ffe ne tumugamba what to do era bw'atuleetera ezo beneficial list n'ebirala ebigenderako bye tuba tumusabye then nga tugenda mu communities zaabwe inshallah nga tubagabira emmere ne kurbani n'ensonga endala era wabeerawo emitendera gye tukola ki gye tugobera so ekyandibadde ekikulu muntu kujja ku ofiisi yaffe ne tumubuulira according ku project ku kyabeera asabye tumubulira process kije tuyita HAJJAT SHANIA mwebale nnyo omulimu gw'ettendo okugaba emmere eno abantu ddala tebalina naye emmere ate bw'ogimuwa agiryako kale bwe kinene nnyo kambe omwezi naye muba mutunuulidde abantu bano pulani ya one umma ebiseera byayo by'omu maaso ku bantu abafaanagana bwe bato bannide olowooza kikyo mu pulaninga oba muba mubawadde emmere eno mugenda buli mwezi ne mubongera paka ddi okay good question
mu projects zenneerabidde tulina skills training naye nga tetunagenda ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani nti nno tuliisa abantu yalina ensonga lwaki yatugamba newoleta skills training newoleta project eyini yonna ng'omuntu olubuto lukalu tekigenda mugasa trust me so ekyo nakyo kirungi ogaba emmere naye ate era si kirungi muntu kumunafuya nti ojja kumuwa omuwe so kye twakola twafuna skills training eyo tusomesa abantu mirimu gya mutwe oba gy'emikono gy'omumikono bakiyita era nga waliwo before covid or after covid wembaseerabidde training aba imams abasukka mu 100 twaba training okwokya ebyuma era ebyuma ebyo ne tumala ne tubagulira ebyuma nga tumugulira seti namba buli kimu ekigenderako gambutusi machine yennyini ne tumugulira ne oil agenda machine ne tumuwa ne tutraining abakyala bali bangi nabo ne tuba training ebyalaani ne tubagulira ebyalaani abamu ne tubagulirayo ku materials obutandika then ne tutraining abakyala era okukola liquid soap ne tutraining abantu okukola engatto vocational skills. Yes, skills. So after ne tulugaba ne pitch za boda boda mashallah yes pitch za boda boda sema ine wano kupala waliwo ya benefiting one umma yes nayenga abantu abo ebintu ebyo kati for example ngabe tu training abantu nga aboche ebyuma womu training ate kati tuzimbe mzikiti one umma tuzimbe mzikiti nga 20 in 2 months yes oba ne wekanga ntino jalaba ntino nziji oinazigula ku imamu ogwa training oba omuvubuka inago wa training watu wa training sente zidde mumwe yes then omukyalo ono gwa training ekyalani ababona abasomera bonna babasasulira uniforms ojagenda omukyalo yakuyambeko omuguleko ki uniform. Yes. We also have zaka distribution. Zaka ya feo je tukulya abantu bafite mwenga abantu umma. Yes, one umma. Abantu bakollectinga zaka mu nsi yonna ne batuweereza ne tugabira abantu. Neza ko era tuleta abantu abakwenju the qualified ones. Yes. Abasani abakugu. Specialist mu bya business. Ne bajja ne ba mindsetting abantu baffe batugabira zaka ne bababulirira tizakono yadde bambawa tabako bukwakulizo kirungi nate kirungi omuntu omubulire ensonga lwaki omuwadde zaka era tulina abantu bangi kat for example kanko waliwo omwami saba mitasalongo Ramadan twamwako zaka nagenda nakola engatto alhamdulillah engatto nnungi omwana gyasomeramu ddala engatto ze musanga mu companies ennene zolaba engatto nnungi eddiba ddungi era wano umma abaana affe bonna yabagabira engatto buli ngatto emu bweti ajinguza emitwalo 5 wemanyi n'abaana 6 nga buli mwana agenda kwambala engatto ya mitwalo 5 aba mu sente mmeka tola muno life yoyo muntu ekyukira ddala n'abatunga ensawo webatu ye bannange nja nakwerabira omwami bamuyita Haruna Twaha angambe nkwebaze nnyo nessekwebaza yenna nga bali wamu n'omukulu Elias Mabanda ebutambala ne baga nti Allah yabakusasula tebalina kye basobola kwongerako naye wakusabira nti ejja nesinga y'obulungi eya Firdausi bwe bakusabira nti Allah mwabakuteeka obubaka mbutoosezza bamuyita Haruna Twaha ngali wamu n'omukulu Elias Mabanda mutiyaba Elias Mabanda ebutambala yeyo message gye bampadde Allah subhanahu wa ta'ala akiriza amina ajja kusiima HAJJAT SHANIA kubanga omulimu gwokola omulimu ogwo si gwa bulijjo wabula mulimu gwa kuyamba umma abaana n'abazzukulu mwenna Palo FM in an age of advanced technology ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Alright, omulungi mpuliriza tukyagenda ddala mu maaso naye nkugamba nti Broadway High School essomero liri Kawempe 5 kyamira ku benzina petrol station okumpi ne local constructions essomero liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala bandirizibwa lya ssomero lya on A level lisambisa amagulu 2 eddiini n'ebyensi bagambye nti bali ku noti 7 noti 395 oba ku noti 7 noti 395 Broadway High School ajoba otwala omwana wo babeerenga bamukobanga ekirango kya Mauledi bazzukulu ba Ssekabaka Nuhu Kalema Emmende
mutabani wa Ssekabaka Muteesa asooka wa Lugembe Mukaabya. Tuyita abasiraamu bonna n'abazzukulu b'abanywanyi abajungute ne bannabyabufuzi ku mukolo ogwa Mauledi Mauno Emmende Kalema ku Masiro ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'Ekumi-22. Omukolo gulitandika essaawa 4 zennyini ez'okumakya. Birangiddwa bazzukulu ba Ssekabaka Sava Kasimu ali ku noti 75 295 98 21 n'endala eri noti 775 47 27 69 n'omulangira Kalema Ibrahim nga yali ku noti 72 64 21 23 Mauledi Mauno ng'ennaku z'omwezi 3 eri Emmende Kalema batabani ba Ssekabaka asooka wa Lugembe Mukaabya. Mauledi eyo buna Uganda yenna buli musiraamu yenna tugenda ye Mauledi eno dike we wakiso tukwebaza HAJJAT Kigozi big up Mungu akunyweze Mungu akusase tukusabira jjana kubanga gwero okimanyi nti ndi muwala wo tata wange omulonzi ampuliriza HAJJAT obubaka bungi wano obumusiima nga buva ku ntobo gy'emitima gy'abantu ne ntyo kubusoma HAJJAT alina tears of joy ne alhamdulillah katumusabire Mungu amunyweze nti omulimu gwaliko kigambo kinene kigazi nnyo tumwongera kumuwa dua. Tukyagenda mu maaso ne HAJJAT Shania Kigozi okutulaga one umma byezeekola mu ggwanga Uganda era byekyakola tugisabire kubanga omulimu omulungi gwera tulina okwongera okugusabira Mungu ayongere okuguteekamu ayongere n'okugonza kubanga e Uganda wano abantu abafaanana wano omma nyinza okugamba nti we babaamu kabanji we 1%. So abantu bakola ebintu nti naye HAJJAT Shania akulaga katambi okuviira ddala wansi paka gye kakoma. Bana Uganda muri wano ekibiina bwe kiti bwe kijja ogenda n'owandiisa abantu bo 100 noyita abantu n'obagamba nti mujje mufunire ebintu byange bino nja kutoola mbaweeko nojjo basimbisa line wa HAJJAT Shania Kigozi n'abawanga alowooza nti agabidde bantu mpozi atono gwakola naye addayo wali n'abaga nti kati muleete mukuŋŋaanye omutima ogwo bannayuganda muguleke. Omuntu wabanga mulekwa nga nidde mwetaavu muleke ekintu kye omuntu akirye. Ye gwe lwaki oyagala kwekuumira mu mbeera ey'obwamasikiini? Mungu yakusitula eddala naye gw'olaga nti oyagala kuddayo mu ddaala liri. Mukkirize Mungu kyaba abawadde nti bw'obanga olina obusobozi togenda kusimba nnyama eyagala okuweebwa bannidde naawe teekamu abataki batuyoolako empeera. Bawano umma bali mu kunyaga empeera wa Allah naye mmwe mwagala kwekuumira Mungu gye yabajja ate mwe gye mwagala okudda. Basiraamu mwetereze mwejjeemu omuzoogo mwejjeemu okulimba. HAJJAT Shania Kigozi waali wano naye mugenda kupanga naye nga waali mu mulimu gwa Allah Mungu amuwa protection n'amuwa obulimba n'obutuufu mu ensonga lwaki ekintu kino weekiri ebbanga lyonna kijja kutambula kubanga ate ansanyusiza nti kyabavubuka baana bavubuka bafunye omutima ogulumirwa mmwe bannayuganda abatono nnyo be temukikola. Kiriza nveeko mu bubaka buno katono nnyo tugenda kuddako mu birango byaffe bwe tuva mu mirango tujja kweyongera ne HAJJAT Shania Kigozi akyalinayo essaawa ennamba bingi nnyo bye nnina byaye tugenda okuba nga twogerako naye nkoze bwe nti Dira bulindaala tugabana pinyo ya Airtel Money na muntu yenna. Airtel Uganda n'abakozi bayo tebasobola kukusaba pinyo ya Airtel Money yadde nga bakukubidde oba mu SMS oba email. Okuwandiisa okukakasa n'okukyusa simu card kukolebwa ku maduuka ga Airtel agakakasiddwa obulungi era nga gatimbiddwa ebifaananyi ebiri mu langi za Airtel entongole so si ku ssimu. Bwekenneenya enkola ey'obufere yonna tukubireko ku emu noti amangu ddala. Enamba
kuyiga naye ate osobola okusalawo engeri gy'otambuzamu obulamu bwo nabwe kityo movit relaxo cream omupya era omulongooseemu akuwa ebbeetu mu nsumika y'enviiri zo nga zikwatagana bulungi n'engeri gy'otambuzamu obulamu bwo era osobola okweronderawo omusono gwonna ogw'enviiri gw'oyagala ng'empanvu ennange ezibuukabuuka ng'ate engumu zinyirira nga zijjudde obulamu movit relaxo cream omupya wa mulembe nnyo eri enviiri enzirugavu era azinyiriza byansusso tobeera wa bulijjo sukkuluma ku balala movit all day confidence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tewali kisanyusa muzadde nga kuba na mwana ng'asobola okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo era ng'alina obukugu obugisomesa n'abalala. Nkwanjulira Rabiha High School erisangibwa e Nanywa ku miles 19 ku luguudo lw'Ebbombo nga lino ly'essomero eryegulidde erinnya mu kukwasisa abayizi Qur'ani ku mwoyo ate nga basoma n'ebyensi. Essomero liri wagazi bulungi, abasomesa basula ku ssomero nga buli kyetaagisa kyonna omuyizi okusoma obulungi kiri munda mu ssomero nga batumbula n'ebitone by'abayizi. Okuwandiisa abayizi ku Rabiha High School kugenda mu maaso ku ssomero okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga kuba ku noti 752-567-532 oba noti 775-571-84 oba noti 753-9-777. Rabiha High School, make it different. Okuzimba eggwanga kitwala bingi omuli ebyenjigiriza ebiri ku mutindo okuli oweebwa kw'emyoyo okuzimba obusobozi n'okwezuula okuzuula ebitone n'okwekkiririzaamu abakulembeze abeesimbu abazadde ab'ekisa bannaddiini abafaayo abalamuzi ab'enkanya n'abakuumaddembe ab'eddembe bonna bayita mu byanjigiriza ebiri ku mutindo kati eri omuzadde omusomesa omuyizi naye nnagu kikwatako gunjuka 222 lindirira. Ebiranga eby'enjawulo ku Pal FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nkwebaza gwena kyekomedde ku 17 akatonyeza mwenda Pal FM ekulali omuntu wa bulijjo. Bino bye birango byaffe eby'essaawa eno ng'obbe kusomera nze Nansumba Nadhira. Olukiiko olufuzi olwa Ssekabaka Nuhu Kalema Memorial Mosque Emmende Busiro luyita abasiraamu mwenna okuli ab'Emmende, Sesiriba, Mbuga, Banda, Sanda, Baka, Mabombwe, Nsekwa, Namusera n'ebitundu ebiriraanyeewo byonna okujja okubaawo ku jjuma ey'enjawulo ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku muzikiti ogw'Emmende nga tuwaniriza Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Mohammed Shaban Galabuzi. Ejjuma egenda kukulemberwamu Supreme Mufti yennyini ng'era eno yakutandika ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Musabiddwa okubaawo mwenna era buli awulidde ategeeza omulala gwe kikwatako. Birangiddwa Haji Muhammad Kibirige Mayanja ku lw'akakiiko akateesiteesi. Ate bannayuganda mwenna Paul Duka ekutegeeza nti yazziddwa bujja ate ngeri erimu ebitabo eby'enjawulo ebirimu okumanya n'okuyiga. Balina edduwa z'abalongoofu eziri mu Quran ku sirinsi 1000, engabo y'emikisa ku sirinsi 1000, ekigo ky'omusiraamu ku sirinsi 50,000, Swala the Muslim prayer ku 3,000, Arabic for beginners ku 12,000, Swala mu Luganda 2,000, 1,000 questions in Islam ku 1,000, amanya ga Allah ku sirinsi 1000, Juz Amma mu Luganda ku 1,000, Quran y'omu Luganda 5,000. Entanda y'edduwa 1,000, Juz Amma mu Lunyankole 5,000. Jjukira nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukuutira okunoonya okumanya n'olwekyo noonya okumanya ne Paul Duka. Ate bo bazzukulu ba Ssekabaka Nuhu Kalema Emmende mutabani wa Ssekabaka Muteesa eyasooka wa Lugembe Mukaabya bayita abasiraamu bonna bazzukulu b'abalwanyi abajungute ne bannabyafaayo ku mukolo gwa Mawulidi Mawuuno. Emmende Kalema ku Masiro ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini. Omukolo gulitandika ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya n'olwekyo musabiddwa mwenna okukuuma obudde. Abalanze ku lw'abazzukulu b'Abassekabaka ye Sava Kasim ku nooti 752959821.
oba noti 775 47 27 nkaaga mu mwenda n'omulangira Kalema Ibrahim ku noti 7 noti 2 nkaaga mu nnya 21 23. Ate yo Tagi TV wonna woli ye TV yekyasa kino ate ng'eriko ebinyuma nkumulitu. TV eno eri ku mikutu egisinga okulabibwa abantu mu ggwanga ne wabweru waalyo. Tagi TV wonna woli balina programu ez'omulembe ate nga za mulamwa. Gamba nga ddaawa ku makya okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa emu ey'okumakya, amawulire ku ssaawa 12 mu Luganda ne ku ssaawa 3 ez'ekiro mu Luzungu. Filmu z'ebina Uganda enjogerere kw'ossa n'ekigo ekya Bombasi. Tagi TV wonna woli eri ku Go TV channel 816 ne ku Free to Air channel 16. Tagi TV wonna woli bakyayireko ku ofisi zaabwe awe Kamokya. Omanya ebisingawo bibadde birango byaffe, nze Nansumba Nedhira. Ebyo bibadde ebirango byo. Program abakyala bazira. Abakyala bazira. Kama omusamba akatanyeza mwenda Palo FM ekula eri omuntu wa bulijjo asiyanze nkula musaka. Abakyala bazira. Kituufu ddala. Programu otegerera ensonga ez'enjawulo. Tutaganjula ensonga. Twogera ku bintu eby'enjawulo. Ebibuuzo bingi nnyo byenteesetese wano byengenda okuba nga ngabanamu ne maama waffe Hajjat Misa Kabanda, minisita wa Kampala. Manya ebikwatagana ku mukyalo omuzira, ebyafaayo bye, gye yayita, obulamu bwe, eddiini ye n'okukusomesa ku nsonga ez'enjawulo wano mu programu abakyala bazira. Olaba nti ate zino ssente zazze, sako yazze nga teriko yadde okusasula, nga teriko gga nti eriko obukwakkulizo, leeta ekyapa, leeta kino nedda. Olw'okuba tuli bantu nga ffe bennyini ab'okukyalo era bwe tugenda okuba nga tuga nti guno omuluka gwaffe, mukyala Bahati, mukyala gundi tuli wano twekozeemu eno saako yaffe. Buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 ez'akawungeezi. Kano ke kaseera akaprogramu yo abakyala bazira. Kituufu ddala. Abakyala bazira. Eno ye program abakyala bazira wano ku Pal FM. Nkwebaza nti weebale nnyo, weebalire ddala okubanga weekuumidde ku 107.9 Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo ziri eddakiika 3 zokka ezikongose ku ssaawa 8. Erinnya Hajjat Asia Musana Mami Smile nga ndi wamu ne Hajjat Shania Kigozi owawani umma. Simanyi na kumanya, Mungu amusaasire. Nkugamba nti nsambya furniture oba nonya furniture omulembe omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, dressing mirror, dining tables, coffee sets. Ekifo kiri kimu kyokka. Genda ku luguudo lw'Eggaba wewali furniture oyo ew'omukulu Kikomeko Abdul ali ku noti 7552 oba genda ku workshop ye esangibwa ku luguudo lw'Eggaba awajja kubanga mwana wattu akufuna osobole okugula furniture w'omulembe. Tambula n'amukyala. Omukyala tunyumirwa nnyo malidaadi w'ennyumba nintula mu makaago n'entebenkera nga ddala mu butuufu. Omukyala muyaga nti mazima sirina TV nfumbye emyaka 15. Mwami gwe mukyala leka kumuteekamu wasiwasi. Sonda TV myaka mingi muno gyakugumidde okugenda mu mirira najja kutomera. Hajjat Shania Kigozi weebale project zeokola wano umma ne umoja. Nja kugyebaza kubanga bitongole bino mbiraba nnyo naddala ku social media, naddala Shahirias Kigozi naye mulaba nnyo bw'abeera Makka n'atulombera edduwa olw'obutambi ne butambula wonna nti mu butuufu senga abasiraamu twalina omutima ng'ogwo. Shahirias Kigozi naye gwakola senga ensi eno ekola ki eri wala nti abakazi abatalina bannamwandu bonna atuukako ntera omulaba ku Uganda Muslim Supreme Council n'aleeta ebintu n'abipanga. Talina gwagamba mala okubipanga n'alyoka alagira nti buli omu agenda asimba emabega w'ekintu ekyo buli omu atwale. Mungu abakolere ejjana eri Firdaus ey'enjawulo kubanga yemanyirwa ki yabaleeta mu nsi n'alondamu nti mwe abantu abatuufu abagenda okutuukirwako ensonga zino. Ogwo omutima Mungu gwe yabalabamu nsaba kibakuumire. Wallahi nsaba wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo akibakuumire kubanga bannayuganda balina omululu bagala ssente. Senga ebyobugagga byokka bye mulina n'okwemanya n'okwematira n'okugoba abantu okubagobera ewala ng'embwa naye mwebale butemmanya
mwebale kutuusa ddala mulimu gwa Mungu gwe yabatuma. Nebaza ne bakadde bamwe ababateekamu eddiini okubanga mwasoma ebintu bino Mungu ne mubita basomye bangi. Seeka asomesa zina naye n'omusanga ku mukono omusajja nga amwendako naye nga ye shehe nkera agenda kwambala jubali niye mimbali. Shehe asomesa okulya mali ya mulekwa naye n'omusanga enkeera nga agaba bannamwandu nga mukazi ononzo omufuya gamba bwati ali mu mali ya bamulekwa ne bannamwandu abakaba byakayiri gombe. Naye mbebaza bubaka kibo wali agadde muna Uganda kuba ngenda kubateera amasimu babeeko nabo bafuna omukisa ogwogerako naawe. Bubaka kibo olina ku mutima bwoyagala omulungi awuliriza Pal FM 107.9 ekkule eri omuntu wa bulijjo bumutuukeko. Alhamdulillah. Ekituufu sister emirimu gye tukolera Allah subhanahu wa ta'ala jala era abatusiima alhamdulillah Allah asobolaga abantu emirimu gye tukola n'ekisinga okuba ekikulu kutusabira Allah atusaasire atuwejjana edduwa egitusaba ya Rabbi. Nze emirimu gye nkola singa omuntu akeera nti oyagala vuga mmotoka ya bbeeyi osobola ogivuga naye kinakuwaza nnyo ovuga emmotoka y'ebbeeyi nga waliyo omuntu eyasuza enjala. Bannayuganda abali abampuliriza oba oli boosi wa muntu oba oli mukulembeze mu kibiina kyonna manya nti olunaku mu nnaku bajja kukwata bakutwale yonna gye banaaba bakututte. Tujja beera ennamba nnene naye tukulekeyo ng'oli omu. Toyina maama, toyina taata, toyina baana gwogenda sigala naye naye ng'ensi yonna ebadde ekwagala. Ensi yonna ebadde ekuwaana nga wabeerawo omuyimbi ategese ekivulu ogula table namba. Naye oba oli awo nga togenze nawala mu bafamire yo mulimu abasula enjala. Oyina aba brothers bo baafa abaana baabwe babonaabona naye osobola okugula table y'omuyimbi ya miliyoni namba ng'abantu bo bali mu kubonaabona basula njala. Ebiseera ebisinga nze abantu eba nebaza I go emotion olw'ensonga nti I'm grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Nina akaweza emyaka 3. Alhamdulillah. Naye abaana saizi yange anoonya nfunye nti abasajja bampe sente nkule emmotoka bampe sente nkwate iPhone bampe sente nkoleki. Na Allah subhanahu wa ta'ala aba yannonda nkole emirimu gye. Alhamdulillah. I'm grateful for that. Kyobudde bwe nani maze nga ngenda mu club Allah yannonda mbe nga nkola mirimu gye koze. Nakuteeka watu. Sometimes even tetufuna budde bwa families zaffe. N'otambula n'ogenda Karamoja n'ogenda wa naye nga toyina na budde bwo. Naye Allah yakulonda. It's neema. Kyabeeyi kyengera kyenebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'abali eyo nsaba munsabireko Allah kinkuumire aleme kunkyusa aleme kunteeka mu kibir oba kweraga oba kukakkanya muntu. Nze n'abantu benkulembera mu kitongole mbagamba nti yes tugenda tugabira abantu bano beetaavu naye naffe tubeetaaga. Bw'onojja ng'olina obuyambi bwenjagala ne mbukuwerako ebigambo 100 you will not be grateful. Njabukwa n'okusiima omuntu tagenda kusiima. Agamba nnaku nnyingi naye saalize wasaniye ne Mungu. Mu bantu ba famire yo n'obalangira n'obeera nga gw'osalawo because olina ku ssente. Ne bazadde bo okimanyi sister abantu gye bali bangi nga ne mbazadde be yabasalirawo because alina ku ssente. Yajja mu famire kyayogera tekiddibwamu. Mbazadde ne baba tebakyagala bajja kukkiriza kuba bamanyi yatulabirira. Na Allah subhanahu wa ta'ala okulonda n'akwambaza ekyambalo ye kyayagala n'amaana akuteeka mu ntebe gy'ayagala nti wano wenkwagala. It's chengera, it's neema. I thank him so much. Alhamdulillah. Era abali eyo okunebaza munsabire edduwa. Kyekisinga obukulu. Sister nze ndowooza nnyo ku akhira than dunia. Dunia is nothing. Mbaka swalla salama yatugamba nti tubeere mu dunia muno nga tuli
ng'abatambuze nga nagivaako enkya omutambuze abeera nakasawo ke katono nti wano nvuddewo kangende ewalala ng'alina bbaaga ye anytime we are departing naye wa Allah ogenzeeyo naki Allah subhanahu wa ta'ala nanzijulula essaawa eno nga sigenze nga sinmuna kwegawa abanga yampandiikako ejja nansaba agimpe ya rabbi ensi kiki eyinza okunjogerako naye bwe bubanga okedde gwe mwana omuvubuka amaanyi go gatadde mu club amaanyi go gatadde genda ku social media kukakkanya abantu boge amaanyi go gatadde mu kuvuma amaanyi go gatadde mu kuwalana amaanyi go gatadde mu bwenzi amaanyi go gatadde kuvuma bakulembeze kiki ogenda ogamba Allah subhanahu wa ta'ala era kiki tugenda okwogerako ne Allah kubanga akulonze n'otuukiriza amaana munsabire nyongero tuukiriza amaana amina Allah ajja kusasira era ajja kuboli awo emirimu gyenkola omuntu agaja yandikolebwa omusajja ne Allah yamanya ensonga lwaki nze gwe yateekawo ngikole so nsaba abantu bansabire namwe aba Allah bakwasiza amaana nsaba mutuukiriza amaana olw'ensonga woba mukulembeze for example ina office gy'okolamu bakupromotinze oba oli general manager oba oli manager oba oli ani kyonna kyebaba bakuwadde wallahi bujakera nga si toliiwo mu kifo ekyo nga si gwe manager tokyaliwo yisa bulungi abantu b'okulembera ekikola kuba abantu bajja kusabira birungi it's not all about gwe bino biki bye tulaba kungulu Jajja Ansha Ibrahim Nkanji Allah msasire yali we lost him naye nze nganze yali party nene nnyo mu bulamu bwange kino kyoli kuba ye yankuza naye yangamba ebintu bisatu nangamba wono bitambulyako mu dunia yana abali abatuuliza ku Pale FM nsaba ebintu bino bibayambeko nangamba tya Allah subhanahu wa ta'ala ne wobera ng'oli wekka for example oli mukyala mufumbo abakyala bufumbo abamu balina tendency nti wanyiga n'omwami we ng'ajjukirayo baaliwo abaami abamwogereza oba ya ex ng'atandika mbuye kamfatinga kamfatio ya shayatin yani obeera wekka ku simu yeeno naye malayika zikuli wano you're going to do this or typing naye malayika ekulaba so jajjange yangamba nnyo tya Allah ne woobeera ng'oli wekka manya nti ye Allah akolaki akulaba nangamba ensonga ey'okubiri okubeera omwerufu ow'amazima kigenda kunnyamba mu dduni nangamba nti amazima ne woba for example nti nkedde nayogedde ekigambo nti bwekinenga ge mazima tegalina kigagenda kukosa bajja gamba however much yakiyogedde maybe in an arrogant way maybe oba ati aba mu kifo ekitali kituufu naye gabadde maki mazima nangamba ensonga ey'okusatu nti tyanga nnyo mukamaawo oli ku mulimu oli mukyalo oli mufumbo omukama wabeera mwami wo oli ku mulimu mukama wo omuntu ali head however much muyinza okuba mwena mwasaba omulimu omulundi gumu naye ye ne bamuwa promotion gwe muwe respect tokkakkanya bakulembeze nti gwe obukulembeze obuliko tobwagala gusaba Allah kuba Allah subhanahu wa ta'ala ayina ensonga lwaki omukulembeze oyo gwaleesa kukulembere si maanyi go gwe ebigambo byo oba kikyo tekigenda kukola tekigenda musa wansi naye ate gwe omukakkanya ogenda funa omusango so fuba laba nti tosaba mukulembeze gwoba owulya nti obukulembeze tobwagala genda ku musaala obusabire Allah gwe kyoyagala gyoba so okukkakkanya omuntu kintu kinene Allah yatugamba nti mugondera abakulembeze abali mu buyinza kati ekiri kyengezaako okulaga abantu baffe nti ebintu ebyo bijja tuyamba mu bulamu bwaffe so abantu abaliyo nga toli mwerufu bakuwadde sente z'abamulekwa subhanallah ate ekyewunyisa nti sente zo teziri mu baraka teziri mu khairi wallahi ne bwoziri ojjako era nga gwe bantu gwe baweerako example nti oyo gundi omulaba yali kino webat naye yali ya sente z'abantu obunaku lutye tugere nga tugenda kuziika obeere nga kibagenda okwogerako obeere nga ffe waffe alhamdulillah in one umma Allah atusaasidde olw'obwerufu oba bwatuwadde oba olw'ebyo byatukozesa nti tupaakinga emmere ne musitookinga ensawo n'ensawo z'emmere naye nga abaana ba volunteers b'okola nabo olaba nti newe taleseyo sukaali naye ng'emitima gyabwe mitebenkefu wennabatira we wano emabegako natya nnyo wano nti olina ekifo ogenda obugenzi okulaba oba mukulembeze
njagereza ku mukulembeze w'eggwanga n'ogenda n'abaako ka package kakuwa naye tokafuna konna we batugamba kitegedde nti naye nina abawano umma kye nalaba owulidde nti mmwe bakaazi mwabawanga miliyoni emwe oba yali umoja bawano umma munnayuganda wa wano ani akwata miliyoni emu nagamba nti njiwe badike ba district kadhi ekyo nakitya nnyo wakiri abala nti namitwala 5 mangi musoka kujjuza mpapula wano owulidde ne muzisayininga ziraga nti mubawadde miliyoni nenga wallahi atotte mitwalo 10 oba 15. Sister olabe ekintu kyenkugambye nti nze mba mpeereddwa zaka ne bangamba nti buli muntu twagala omwe pound 2 lwaki mba nzisalako olw'ensonga omuntu ono gwempadde pound ze 2 omutima gw'omugagga wa Allah subhanahu wa ta'ala nsigaza nti tuukiriza amaana omuntu ono engamba nti ngenda kusalamu obwetaavu bwenyiza obutabumaliriza newe ngamba nti kute pound 2 mbiwadde omuntu agenze n'akola ekintu kigenda kyusa famire y'obulamu buli muntu wamwetoolodde obulamu bukoleki bukyuke mba manyi nti newa Allah olunaku terugenda kukyanga ndewa Allah wange manjibwe omanyi tukola ebintu biro nga tumanyi nti bigweredde wano ku duniya wallahi la abantu bagenda kuweerako obujulizi bagambe gundi oyo yali mu kitongole ekyo nga abba sente z'abantu gundi oyo yali mu kitongole nga batikka emifaliso wano n'agitwala ewuwe. Okay, Hajjati twekonyeeyo weekonyeeyo naye ng'ensonga enkulu gye tutunuulidde kutulaga mirimu gyo nga bw'ogitambuza ate nga tewali yagikutuma era ne bw'oba tatugambye tewali akuvunaana wabula otubuulirako bubuulizi ne tulaba omukyala mungu gwe yayiwako omukisa omutima omulungi gwe yateekako malayika ze okutuukiriza ebyo byalina nti mungu asindika mu nsi bamalayika be nayitira mu bantu ne baggusa kubanga ensi Uganda oyinza oga nti temulina muntu omutuufu oba oliawo. Hajjati oyogedde ku bamulekwa tuba tunuuliddeko nnyo n'engeri gye kitambulamu ate olwo bannamwandu mubabuuliza wamu ne bamulekwa. Kati bannamwandu beba abakyala bolaba bagwa mu program eri gye nkugambye eya skills training ne zaka we tuba tugaba zaka tuba na applications nyingi tulondamu abantu ne tugamba nti kati buli district tugenda kulondayo abantu for example oba 2 ne tugenda tulonda districts zaffe ng'oba 10 oba district 20 ne tugenda nga buli district tubaako omuntu gwe tujjayo obulamu bwe bukoleki ate n'abantu bano tuba muzimbayo training whatever. No way wetubanga for example wetubanga tuina skills training that's when wetuba already tuina amasomero wetukunganyiza abantu abo wetubanga tuina program for example ya zaka tulaba nti no buli district ebeeranga benefiting according to what we have. Yes, okay. Nenga ebirubirirwa mu byonna one ummah for us we say one ummah we are a battle against poverty and kyetusinga okwagala n'abantu bonna abatuwa obuyambi wallahi tebalina kye baagala apart from making for them dua era ali eyo ng'awuliriza Pala FM ngomanyi nti wali ofunyeko obuyambi mutuse mu dua okutandikira nga tabufunangako kubanga bangi twagala okukola ekyo kye twalikoze ne nga omutima ogulina nnyo naye noga nti mungu abo bawadde boyisirizaamu nsaba Allah basitula amadaala obakuume tobateekanga mu kukemebwa kubanga minzaani okugezesebwa kujja buli mu ngeri zonna. Ate n'ekirala sister abantu batuukiriza amaana we baba bagambye okuwata nusu 10 omuntu lumuwe gwe mamange always we musinkana ngamba nnyo nti gwe kola ebya Allah agenda kola ebibyo ate nga kituufu. Teri muntu akola mazima nga ali mu mbeera mbi tosobola kuteeka abantu nga Allah ayisirizaamu gwe n'obasaamu essanyu gwe n'osigala ng'oli the same never. Era ffe osanga omwana waffe mulekwa toyinza kumanya nti namulekwa kuba ojja musanga ng'anyirira okusinga ate n'omwana atali mulekwa. They are really happy. Abaana be tufuna ne tubatwala mu masomero tebaagala nakudda waka agamba mami please don't take me back home nti lwaki n'obawuliriza bwe kiba kyetaagisa kya muzadde n'omuyita n'otuula naye nogamba omwana omutreatinga booti kuba one ummah ffe tulabirira ne babaddeyo mu holiday bazadde baabwe tubawo obuyambi obugenda olabirira omwana oyo during the holiday katufuula nti n'abazadde bano bambi sometimes tebaba torturinga because baagala embeera ebasukkako waliyo abantu emotionally nga ye bwanyiiga buli muntu ali around agenda muyisa bubi
kanosanga nti no obwavu embeera gye bayitamu ye baforcing okubeera nga bayisa bubichi abaana abo so ne tuba counseling ne tubakola kyogera life ekyuse era mulekwa wa one umma wanjawulo nnyo kuba mulekwa abalala osanga omwana nga obulamu bwe wamusanga omwana mukove sawe no mwana akola ki omwana olebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatusoboseza obakolera so namwe abali abatuuliriza bwe baba bakutrust nze n'amaana tuukiriza life is short tugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe kintu kyokoze manye wa Allah subhanahu wa ta'ala otadde ku account yo genda kisangayo omwana ono gwe nnyame nzibwembera n'abaana abo bamulekwa sometimes okola ebintu ne bajja ne bakusomera edduwa mami naye weebale nobeera emotion n'enzorezi mbagamba kale kati naffe tubayambi naye njagala naawe wooliba okuze kosi tubibagamba naye bigenda mu bwongo bwabwe naawe wooliba okuze yamba abantu tomanyi tomorrow kikyagenda mwana oyo kubeera ffenna abayamba tuyina background zaffe wali abantu abatuyamba ffe labitwa yatuyamba alhamdulillah okusoma kwaffe kwonna Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza mu labitwa yes wadde batuyamba naye nga tebatuyamba nga bamulekwa ne labitwa yatusomesa kati esawa eno ogamba nze Allah muddizaaki nze nayambibwa nga n'abanyamba tebamanyi nti oba olunaku lulikya n'omwana ono n'abeera nekibuuzo kyenjagala okubuuza Hajjat Shania Kigozi nti Sheikh Kigozi mukulu wo gwenzirako gwoddako naye alina ekibiina kyakola ki kyakulembera abaffe embooza ebitongole bino byonna biri mu nsi emu headquarters zaabyo ekyenjawulo ekiriwo ffe tulina tuli ba directors Sheikh Kigozi wa director mu One Umma nange ndi director mu Umoja Helping Hearts kati ekiriwo ekyenjawulo nti Umoja eri local ya wano nti abantu abasinga bagayo tuwa obuyambi nga bannayuganda yes batuwa through Umoja then netubeerawo ne One Umma Uganda One Umma ye sponsored by One Umma it's international ye njawulo eriwo yes naye nga bibiina byonna ffenna tuli ba directors ng'aba Oluganda Umoja and One Umma Uganda era Sheikh Kigozi neno naye director ate nange eri ndi director mu Umoja naye ngamba abafundinga be bantu be bamu oba banjawulo abantu banjawulo eno Umoja Helping Arts bannayuganda bonna bafundinga tulina ba brothers from Dubai tulina ba brothers mu nsi z'enjawulo bafundinga kati ate One Umma yo efundingibwa One Umma yokka so omuntu wajja nti ayagala oyamba lokale agenda under Umoja era ne ba details zonna tukozesa za Umoja naye One Umma it's One Umma cause ensi ya mu Bungereza ensi ya a bit strict buli sente ebefuluma eba accounted for nange no zenkozesa za accountingira everything that's why One Umma to One Umma yes. Mu Uganda mulimu ekirwadde ekitambula eky'Ebola tubadde twakava mu kirwadde kya COVID-19 ne wabeerawo ate ekirwadde ekitambula kino ekya Ebola mwine enteekateeka engeri gye mugenda okuddukanyamu kuba mutambula all over Uganda mukikola mutya mugenda kwe protectinga mutya era n'abalwadde abo abantu kuba abantu abali mu kulwala tabunze simanyina for example kati sister olaba kanchilete ku COVID was worse cause kyali mu nsi yonna kyali buli kikwasine buli wamu so ne One Umma during COVID era twadduukirira abantu bangi we are in Kazo district with the MP Madam Mohes twali naye era nga tugabira abantu ne tudduukirira abantu different districts n'embale twaliyo Bududa naye olaba nti era tugoberera amateeka tubeera under the Ministry of Health ne tugenda mu RDC ne tugoberera amateeka gonna nga wegagenda naye nga ate era ffe we come in as One Umma cause tuliwo okuyamba abantu and that is chiri under emergency appeals yes so ffe tujja naye tugoberera amateeka era ne during COVID twali twesabika SOPs nga muzigoberera bulungi nnyo nga tuli ne Ministry of Health omulungi ampuliriza natera okuwa akazindaalo gwampuliriza njagala kulekerayo ku eddakiika eziwera osobole okubuuza ku Hajjat Shania Kigozi naye nga kino kingamba nti nkiddemu ekirango ekya mawuledi bazzukulu ba Ssekabaka Nuhu Kalima Emmende mutabani wa Ssekabaka Muteesa asooka Walugembe Mukaabya tuyita abasiraamu bonna abazzukulu babalwanyi abajongote ne bannabyabufuzi ku mukolo gwa Mawuledi Mawuno Emmende Kalima
ku Masiro ng'ennaku z'omwezi 30 ogw'ekumi 2022. Omukolo gulitandika essaawa 4 ez'okumakya. Abalanze ku lw'abazzukulu ba Ssekabaka ye Sava Kasimu n'omulangira Kalema Ibrahim. Sava Kasimu ali ku noti 752 95 98 21 ne ku noti 775 47 27 nkaaga mu mwenda. Songa ate y'omulangira Ibrahim Kalema eri noti 7 noti 2 nkaaga mu nnya 21 23. Mawuledi mawuno togisubwa ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'ekumi mwezi guno gwe tulimu omwaka 2022. Nabwe kityo tubeerenga tugenda mu mawuledi eyo inshallah taala. Abalanze mmaze dda okuba kutegeeza nkoze mbwenti. Abaana n'abazzukulu mwenna Palo FM. In an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Omulungi ampuliriza nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala omwami omuzira n'omukyalo omuzira Hajjat Zainabu Mujuzi Bambi kwoli ku mukutu nja kwebaza yakenjawulo ne Hajjat Mariam Sultan nti mwebale nnyo namwe mufaanaganako ng'abawano umma. Mungu abasaasire. Hajjat Zainabu Mujuzi nkwawudde era ndoza sijja kwongerayo bantu balala sofa n'Erias Mabanda ebutambala mutyabe Erias Mabanda nawe nja kuba nkulyazaamaanyiza ninawo omutima gw'olina gufaanagana ne bannaffe abawano umma. Mariam Sultan nawe Mungu akusaasire. Mbutufu abaami abazira n'abakyala abazira abakyala abo mu record ya PAL balina omulimu munene nnyo gwe bankoledde nga tebagukoledde nze naye nga bagukoledde umma ngoba bayita mu nze. Mbeebaza nti Allah nammwe abasiime nga bwe nsabira Hajjat Shania Kigozi nti omulimu guno oba wali obaddeko mulekwa oba mulekwa mu bubuuze nze tata wange yafa naleka mama wange ng'ali lubuto saamulabako. Embeera omuntu gy'ayitamu okula okusoma okugiggusa nti era nze nina ekirooto kyange inshallah singa Mungu akkiriza nina nnyo njagala nnyo kola orphanage nsobole okukuuma ku baana bano bamulekwa. Kyekimu ku birooto byange nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga balimmazaako ku nsi ansalira mu makubo banfuna amakubo bantuukirize era mbasabira nnyo mmwe kuba mpulira essanyu mu mutima ne mbasabira wadde omuntu oba tomulaba ng'era bwe ntera okusabira kabba yaffe ne nga Mungu ensi eyo noonese bagiyingiddemu bingi n'osaba olya Mungu nakkiriza okulajja nakwo. Kkiriza ogenda kuyita ku noti 75 10 noti layini zaffe zonna nzigule ogenda kubanga obuuza Hajjat Shania Kigozi tutambulire bwe tutambulidde togaziwa mu bitali bituufu. Mukwano nja kujjako tugoberere amateeka nga bwe gatambula tutambulire bwe tuteekeddwa okutambula tutambulire ku mulamwa noti 75 10 noti naye kkiriza nsooke nziyewo buno bubaka. Essaawa zigenda kuwera 8 ez'omutunto. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bbeeyi layisi. Koleza ne Manda Mobile. Laba TV ng'okozesa essimu yo ng'awatali kusasula nsimbi zonna ku Star Times kokka. Kwataganya essimu ye yaseereza ne Star Times decoder olabe TV w'oyagalira obudde bwonna. Era decoder eno osobola okugikwataganya n'essimu endala 3 olemu okusubwa obuzannyo bw'osinga okwagala ku Makula TV, Star Times Uganda Premier League, ku Sanyuka Prime n'amawulire nga gakagwawo. Star Times on entertainment on the go. Nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala. Pale FM hello. Oyakutoseeko oyinza obutafuna ate mukisi. Noti 75 noti wanjali ku simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alunatuwaha.
webale kuwuliriza. Alhamdulillah, Mungu akkiriza. Aisebo wabula okumusabira Allah jalla waala amukuuminga mulamu ate baba amujjudde amina amwejja nafidawusi ne mama yaasi amuzaala nsaba Allah amukuumira obusiraamu bwe mama yaasi amina sinza kufaana bye yazaala ya rabbi amina 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 Allah amukuume mama yaasi era naye balla baba amujjudde Allah amujjudde nga musiraamu era amasiime ya rabbi amwejja nafidawusi. Allahumma amina. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eba note 7510 noti omukisa ogulina okwogera ne Hajjat Shania Kigozi wanje ali kusimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Essebo mukulu Kakoza. Wafikum barakallah. Nange n'okubyebaza. Alhamdulillah. Mulungi obusanze bubayo. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat Shania, ntikupalo kuna FM tulinako Sheikh bamwita Abdul Hakim Masulita totally talaba. Nitubeerako nafande mpima yamenyeka yenna musajja musiraamu tava ku paalo tebeesobola balina abakyala bagumidde ndooza embeera gy'olaba gye bayitamu abantu abo bakulu nnyo. Simanyi maama bw'ogenda kukikola enamba nja kuzikuwa insha Allah. Musaba Mungu akkirize. Abdul Hakim Masuli tamuwuliriza wa Pal FM afande mpima iye banange. Allahu akbar. Pal FM, hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Hajjat Shania kuuliza wanji ebiri wa mukwano ebyama nze nsiima abantu ba Mungu bakola mirimu mirungi Hajjat. Amina amina amina. Nange lingi nnyo bakuba kyenkoze by'okuliragira wano naye nsabala kirize enjagala lituukewo. Amina. Era amumalire akuwulira. Amina. Ekintu ekyo kikyangu olumu bitukaabya nogenda okukola ekintu nga gamaze kuyirika nogaba nange nsabala bafunye bambi. Amina ya rabbi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eba note 7510 not woboyita boze kibuzo kyo Hajjati wali ajja kwanugula Pal FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale program nkale sebani ono tata ikimbogo mixtapes Shafiki Master Shafiki. Naam. Wa Hajjat Zawjat. Naam. Olaba wendigaziza Hajjat Shania nakuwulira. Somero lyange gye nasomera HSA wa Hajjat Zawjat. Mbaka yazigamba nti wala yashukuru kalila wala yashukuru kasira. Kituufu. Omuntu atasobola kwebaza akatono tasobola kwebaza ekingi. Asebo Hajjat Shania namusinkana kawo ku Sheraton wetwali mukolo gw'omukulu ani muziri murani. Katumaze okudduka ensindawo n'anfa ku kagulu ko sinendi yako. Odiya mashallah. Muntu mulamu nnyo Allah mukuumire. Amina ya rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi ampuliriza kiza njewe bakabono katono nnyo.
bambi Mujebale, nze Gloria, abasinga mumanyinga Baby Gloria, nze kafulu wa Movitable Jelly ne Movitable Soap. Era ng'olwaleero nina amawulire amalungi gy'oli. Movitable Jelly ne Movitable Soap kati ali mu ndabika mpya ekuleetera okuwulira obuvumu. Endabika empya nga tekyalina akawoowo akafa ak'obutonde, akyalimu amaanyi agawonya ng'ate era muweweevu ku lususu. Kati nogenda weefunire Movitable Jelly ne Movitable Soap ali mu ndabika empya, naawe wezze bujja buli lunaku. Movitable Jelly ne Movitable Soap bikolebwa Movit. Wakati mu kwongera ebinnono mu mpeereza yaffe radio y'Enganzi 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo tukoze enkyukakyuka mu programu zaffe ez'olunaku lwa Sunday nga programu bwino ku bwino ebadde etandika ku ssaawa 6 ogw'emisana paka ku ssaawa 7 eseesetuddwako mu budde nga yakutandika nga ssaawa 7 paka ssaawa 8 ez'emisana. Olwo ne tukusaba okululira programu manya ekidduka kyo mogenda okutegerera buli kalonda yenna akwatagana ku bidduka n'enkozesa y'enguudo nga yakutandika nga ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 ez'emisana. Tukusaba okugenderera enkyukakyuka zino. Weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo ko katono. So sweet banange, chapati ziweddewo. Ate muno ku lwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubaliddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tamuwulira ku ngano mpya na kawunga. Ebya Spring Flour. Spring Flour! Ngane kwata mangu. Mpomu! Nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi. Ejjira mu bipimo bibiri. Omuli ekyengano. Ogogosa n'ekyakawunga kakasooli. Erimu ne vitamins mwenda. Bweddu okukosa n'ebirungo ebirala. Ekwanguyiza, ekwata mangu. N'osobola okukekkereza buto. Spring Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Spring Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Nkwanjulira abasewagudde Quality Bakery abakutuusaako sewagudde fresh cakes. Balina cakes mu sizes, fashions ez'enjawulo. Jangu okole odayo bakolere keki yonna gye weetaaga. Jjukira nti gwe owa birthday party keki zibeerawo essaawa 24 naawe ayagala okusuubula oba wa supermarket. Jangu okole odayo basangibwa Nansana ku Kibulooka ku Yesu Amala wamu ne Kasule Makerere Road ku Princess Complex. Gift ate mu abali mu bitundu by'e Kawanda So Good Fresh Cakes musobola okuzifuna branch yaffe ey'Ekirinyabigo Kawanda ewa Kasumuluzo okulinaana Voice of Kirinyabigo. Bakubire ku ssimu ng'oyita ku noti 757 noti 5 10 93 wamu ne noti 776 40 16 tukulindiridde. Webale nnyo webalire ddala okubanga weekuumidde ku 107.9 Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Azira eddakiika 38 zokka ezikongosya ku ssaawa 8 tugenda ddala paka ssaawa 9 inshallah taala. Buuza ekibuuzo kyono kyoyagala okuwabula ne kyoyagala okutegeera ku Ummah Uganda. Pal FM, hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adari wabali kuwereza kuwanga. Webali kuwuliriza. Abduma jeno lusindi kumale katatu mpanda lila. Essebo. Ajati mbatiza nyo. Yasa wana wasime. Allahumma amina. Ajati musana kulirangu wewe udomokima kuwange. Ila msamawasi wala wakuta jana Firdausi ya Rabbi. Allahumma amina. Yogete kubagamba babiri alwa kimasulita ne afande kilipasa na sikulla nesigenya wa akhirati ya Rabbi. Amina amina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afande mpima nkubirako ku simu yange kube namba yonji manyi wano naye nkunonyeze ganyo kubanga kundetera erinnya manye namba ye namba ezisembayo zesembyayo esimu yange afande ogirina nakukubira koko eri 0700 afande nkubira oba ogenda kuteesa wano saba mungu akkirize oyitemu oyinza okuba kuyange eyo mu ngalo. Pal FM, hello. Atuma iso ngozi wa bode kape mukatali. Katumwa nsanyisa okuwuliriza. Webale kuwuliriza. Webale kuwuliriza. Amawulire gekina
gatina keno kanaku atenga abamwe butatanyu wanji amawulire gatina keno mukatwe mukatale esebo abamu tuli munnaku abala bali mu kujaganya kikyate katumu yabaze bajaganyira ng'ambe kakuwe kwajati wange abakalule bali mu kujaganya ababukedde n'embuto ziri mu kuvuga eno naye tugambye fe abapaala FM tusigala mutima gwa paala FM bukedde wanjajati bajaganya ki ababukedde bali mu kuba mbuto eno bagamba ekiri atabaala ku ntigo kalule ebifaananyi bye babitimbe buli wamu naye fe ab'omutima gwa paala FM batekawule kubanga ne kazibu ebbasiiri naye yali waffera ku paala FM ku mata naye naakola kino era twasigalawo era wadde kalule agenza ababukedde bali eno batimbye ebifaananyi bye bapaala obukere ajati kankwerese naye kasabe Allah asebo tutwale maaso Katuma Yusufu omuvuzi wa bode Katuma amina neyanza nnyo Katuma Yusufu obutavanga ku paalo nobanga okuba buli olukedde Hajjati Amina Makumbi kwoli ku mukutu webali kubanga otombudde ayandibona afande mpima Pale FM hello Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nabo otasoma namba afande otyo webali kuleta mwanyina zoyo muzukuru wa shekha mukwano gw'abangi esebo shekha yakolese manya kufuna muntu saze omusajja yali teyemanyi kitiibwa kye tamanyi kusoma kwe Allah tusaba Samiya Mungu amusasire atambule mu bigere bya jjajjawe Allahumma amin tubebaza bannaffe tuliyo no ku radio munaye ffe tetuvaako twalwalira okwo esebo mujjanjabi waffe mwanyinaze Allah asaba kuwa bulungi Allahumma amin ati omukowa mudduso yagala adeetere buno bukoko obwomupaasa nzija fande njagala bukoto muwanga jeno likoko lino eryakwata mu nkwawa insha Allah Allah abuwe bulungi mukoto muwanga kume bulungi amina sebo ate nawe webale mugondera amina ndi mukyala mwampisa nnyo ate webale kuleka baseka tibotwetera abalondemu abasosola abatubuulira ngera nze kindi aisewo Allah tukumirire yopa amina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mungu amusasi akabuye na yakube kusimu afande nja kuba muli azamanya bwesoogera kino nti Hajjati akkiriza Abdul Hakimu Masuli tana fande mpima ansabye ennamba zammwe era nzimuwadde Allahumma amina Allah musasire muna ijjajjawe namulabako nnyo yatukolera emirimu mirungi gyo mu busiraamu amina Allah musasire Samiya amina Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh omulungi ampuliriza yita ku noti 7510 noti mukwano woba oyita buuza Hajjati wano umma omutima gwa wano umma bannange tuleke kweza mabega nti tuukirize ekyo Mungu kyakuwadde leka kusimba layini mu batalina nga tolina Mungu yakujja mu mbeera y'okuweebwa ate laba wennyiko ddayo abaana bo bajja kusiikiina basiraane awanje ali ku simu mama wanje jabba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yewale kuweleze kwanga webale kuwuliriza ate webale kuleta omukyalo oyo Hajjati Shania Kigozi nzijukira mu COVID-19 eyasooka esebo leka nkubuulire nafunako omukisa kubeera nga waliwo wapita mwalimu nimaliko Qur'ani zange aya zangawo ne yasaruna sebo nene akakasa kodi Kampala eyo wani umma yagenda neita masheki bani abo neite basosola nesomera kubiranga fe etwile bali tukwata itwali bubi nnyo alhamdulillah ate ukijana kwebalizako kubanga basosolera kodera kubanga zinava yiri naye zinali manyi bagenda kukuba mu centro nagenda kulaba munnange nze wendo enkulu nange nebakola kino tukwasaganya kinebalizako alhamdulillah mama Shania Kigozi njala kubeebaza ne tiimu yo alhamdulillah basabira Mukama Katonda abakole ki abatuwangalize amina abawa amaanyi abaagala okubalemesa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nabo bakyuse oba bajjewo
Allahumma amin. Mutasiza nnyo community. Ya rabbi. Maliza ngamba. Mama Amina na Kiganda. Kwali nnyo. Wamune mama Amina makumi banaga mama bagala nnyo. Esebo. Ono yaba omugeza jolo senye munaka wali. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndozolaba emirimu gye mukola. Obujulizi buli mu kuvaayo buvaayo ku mpewo za PAL. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wanzi. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajate asiya webale kutuwiriza. Webale kuwuliriza papa. Ne haja choyo munangi. Ani ono tata? Bampyabe kanyango. Abe. Kaji. Simuka jenji sevi. Kakati munanga abantu umma musafiri. Wangu munanga abasajja ombaga yatugamba sallallahu alaihi wasallam. Essebo. Obutavuma abantu. Yagamba baba kafiri wadabasiramu. Aba wanumba twala mtu sasa abantu abo batugambire ko mtu naganti omuntu agenze ku mawuledi alinanga agenze munyega musinga. Ate naseka nagira bwati tova ku mulamu ke kale toyanzege Ambe nkwagala nnyo. Noti 7:17 noti mukulu woboyita Pale FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haruna muwonge ndima mweno chikandwa. Essebo mukulu mu district. Essebo. Yamu sinye HAJJAT yoyo. Essebo imam. Wallahi saba Allah tabarak taala adiri. Amina. Essebo. Hey imam terera muwonge terera. Wanji? Anya tukala mugini aye yigamba. Essebo. Fasara Allahu amalakum. No bakawe. N'abakiriza. Ekyo kimaze HAJJAT kyensaba. Fabanyeno ngakatiwe dandisa baseno songa okutuka ko mu ofisi yo HAJJAT kubanga tuna naseno obuvunanyizibwa bw'ebikiti amasomero. HAJJAT Shania Kigozi. Okay, ekibuuzo akiwulidde Imaamu Muwonge. Okay, kale. Okay, kale sebo. Assalamu alaikum. Kumsalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kwebaza abali ku mitimbagano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka tubulaba. Abali mu diaspora namwe mwebali kubanga mutumbudde mwebali kuwaayo abali mu UK kubanga HAJJAT Shania agambye nti omulimu guno tagukola yekka nedda mumuwa support nabanga yateeka obuvunanyizibwa yateeka obwesigwa mu mulimu gw'abatumiddwa. Opal FM. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali kuwuliriza HAJJAT. Enyabo mchala Sharifa sinziddewa. Enyabo HAJJAT Sharifa. Wanji? Ese enyabo. Wagenda yoko n'ogiraba office. Eke. Okay, kale. Naye wateekayo okusaba lina mwandu lina bamulekwa kubanga mwetaavu. Okay, naye mwetaavu. Bambi Sharifa webale. Opal FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuleetera HAJJAT bannaye tubawuliriza lwakubenda essimu ebeera bize n'okumuwulitemu naye nga toyitamu. Ani ono HAJJAT Mungu akkiriza? Ono Amina. Amina? Amina osinzidde wa? Nsinzidde wano nakuwadde. Amina nakuwadde. Nze mbuuza HAJJAT. Nina sista wange alina abaana nabo
balinga bamulekwa naye nga taata waabwe gyali bukyazaala baana bali omusajja yagaana okubalabirira kyokka ng'abaana yabazaala naye abaana balinga bamasiikini kakati nembuuza abo abaana nabo Hajjat oyo asobola okubayamba. Okay, kale ajja kwanukula Hajjat. Naam. So far babadde bakusiima Haruna to habadde akusiima Kakoza Haruna naye Hajjat Zainabu Mjuzi yesunga wali babagulawo masijidi Shafiki gye wasomera naye abadde era alina kyafayo kyayogeddeko Katumwa Yusufu yagaba anyoleddwa olwakali Sulaiman okulekulira empewo za Pal FM nga bwakyogedde Afande Mpima asabidde ku jjajja waffe muova gwe yakukuza Abbe Kalyango muwonge abuze ekibuuzo nti bo ngaabo bamuwonge Imam muwonge bagambye emitiyana basobola batya nammwe okubafunako Uganda yonna nti abantu beetaavu. Okay, okusooka ngenda kwebaza abakubi bonna amasimu n'okwebaza kwabwe kutwebaza tusaba Allah tusaasire nabo batuteeke mu dduwa batusabire emirimu gino sigikola nze nanyina ttiimu abantu nga 51 e Uganda nkwasaganya nabo emirimu Mr. Kram, Hajjat Farida Mukasa, Haj Ishaq, Sheikh Elias, Sister Farida, Sheikh Huzaifa n'abalala ne ba volunteers baffe tulina ttiimu nene so nsaba ffenna batuteeke mu dduwa inshallah n'ekitongole kyaffe Allah tusaasire kibeerewo ate era kisobole okwongera okubeera nga bakama baffe basakira abantu baffe. Enamba yaffe y'essimu ey'oku office ekisooka ebeerako Monday mpaka Lwakutaano. Nsaba abakubi bakube kuva ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 10. 3 ez'okumakya mpaka ku ssaawa 10 koza awo tuba twanyuse ate ze ssaawa ze tuyingira mu office. Essimu eri noti 7 noti 8 noti 7 noti 8 37 nkaaga 16 oba 0708 37 60 nkaaga 16 16 inshallah bajja kutufuna one umma Uganda. Okay, enyabo omulala agambye nayo ino obuyambi bonna bwayagala okubanga naye kita aita mu one umma ebintu ebikozesezzaako ewaka tusobola obbinona wonna waba atugambye oba obbireeta ku office oba obuyambi bonna bwabeera ayagala akozesa enamba inshallah. Okay, gondi agambye Sharifa agambye nti naye kwali ku mukutu awuliriza nti era okusaba kwe kwatukadda mu office inshallah era agumiikiriza nga wasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ono n'atugamba nti nze Amina enaakuwadde kyenkana mu muganda wange naye alinga masiikini omwami yasuula w'abaana n'abalekaawo Haji Siba kusiba gino hadiwe ya mukwano obaka mbulabye we bali kubanga otumbudde ne Hajjat Joeri ya mukyalawo kwe muli ku mukuto. Essaawa eno abaana etubadde tulabirya bamulekwa. Okay. Naye ate alina abaana batali bamulekwa asobola okujja tulina amasomero wano e Uganda agatuwa basali. Bamusobola okuyingiza olw'emirimu gye tukola n'akuyita n'agamba Hajjat nsaba kuwa basaries west ne west. So abantu abo nsobola obba recommendinga ne bagenda mu masomero ago ne bafunayo ko basaries. Tulina half basaries, tulina full basaries naye nga ate babaana tuba tetugenda balabirya nga one umma. Olw'ensonga nti essaawa eno tukyafokasinga nnyo ku baana bano bamulekwa kuba bo tebaliiko ayamba. Okay. Iye mkwano. Sekatawa Faizo ku mukutu kwali. Netagayo omuntu omu era wono kwali Pal FM. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat Fatuma Endeje. Wanji? Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Nako naye nange nina abamulekwa mukwano. Mwana wange mulenzi yafa nasigane mukamwana ate takola ennyabo kati nkoze nnyo batuukako. Okay, kale. Hajjat Fatuma Endeje naye agambye nti naye alina abaana ndowooza Hajjat Shania Kigozi gwagenda okuddamu
aberenga tufundikira olunaku ikolitedde inshallah. Kati Sister Fatima ina abaana bamulekwa bo tuddamu kuwandiisa mwaka gujja inshallah mwezi ogwokuna inshallah taala awajja kujja abaana bawandiise babanga bamulekwa tere babanga si bamulekwa akole kiri kinabadde ngambe Sister Foli yabuuziza ku nsonga atali bamulekwa. Okay. Hajjat sibula kyayina kaddeke nkwagaza nkusiimye nnyo kukkiriza nojja era batakumanyi bajja kulabako ku lutimbe lwa Salamu TV inshallah taala inshallah taala. Obubaka obusembayo nsooka nkwebaza Sister okunkyaza netubanga tulinayo tusharinzeko ebiseera ebisinga tusharinga n'abantu abamu obulamu bwabwe ne bukyuka ate talina suubi oba oli awaliwo ajja okujja ku wano mu bulamu bwe bukyuke manya nti oli sababu naawe asaba Allah ku buli mpeera zonna ez'abo abantu naye akugabanyizeeko. Nenebaza ne Pal FM team yonna brother baffe bonna abadde banindira abadde banzijukiza hajjat Ismail tena dirisa program yes naye mbankimanyi nti inshallah nja kujja nsaba Allah radio yafe agikuume kuba teriko buseegu teriko we feel so comfortable okujja wano okubeera nga mutu hosting tuba naffe tulya ntuli mu kifo ekituufu ngenda tumira abantu bonna babaddeko abadde program yange yatuuse abantu okuva ku makya nga hajjat tukulinze really mbebaza okunjagala nsaba Allah namwe abagale buli muntu yenna anjagala nayina endowooza embi nsaba Allah nsaba agikukyuse oba oli awo nti nyiza okuba nyina obunafu bwange we are not perfect ne wabeera nsobezaamu nsonyiwa nkyali mwana muto you can guide me programs enkola nene ne musobola okungaidinga ng'omwana wammwe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atusiime bonna abali ku TV ku radio abawuliriza Mama Hajjati Brother Hamim Unique Soap ne bahajjati bonna bahajjati ba Haji Kadara Khalid mwenna muli abo babiri mumpuliriza mama ngo omulungi abantu baffe bwenna abatwagala mwenna abasiraamu mwenna nsaba ffenna abasiraamu tukwatagane umma tugitambuze bino Allah byayagala ebintu by'okweyawula tebiri mu kalungi okwegatta gemanyi united we stand divided we fall so ebintu ebitono tuleme kukutula umma tambuza obusiraamu kuba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yatugamba okukola. Ngenda twala omukisa guno okwebaza tiimu ye yonna gye ntambula nayo one Ummah staff one Ummah volunteers neba abantu bonna abatugaidinga Shekatina Kanwaji Supreme Council the Mufti of Uganda n'abantu bonna abatuwabula abatuwa amagezi abatugaidinga mu nsonga zonna saba Allah subhanahu wa ta'ala finna twagale nga abasiraamu n'emirimu egyo gyonna gye tukola gye tukola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agikirize. Sister Musana tutambula nnyo ffe boolaba twagende Karamojja ensiri ne zituluma ne tiimu yange yonna naye ffenna nga tukola olw'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala so nsaba Allah ffenna tusiime ba volunteers baffe bwenna buli muntu yenna ali emirimu gino gye tukola tusaba Allah akkirize nze mbajjukiza always nti we have to renovate our iman always tubeere nga tutambula ate Allah okusima emirimu gyaffe. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariamu tumusime hairati muli bangi nnyo binti rahma mwena mutodde salamu Mungu abasasire Mungu abakomatako mirampera bankomere kambalekere mukulu kaketo abongere mu maaso.